nga tulabye mama tunakola tutya okukwewala bannange gwe mudomo olimba kubanga oyogera bino ate noyogera biri nga tulabye yeffe tunakola tutya okukwewala mama. Omuzungu yatuteekako obuteesi mukono gwe gutunafuya neffe nga ffe tuli ba kitalo tuli bagunjufu tulina gye twava Mukama atwagala nnyo kyava teyatutondera mu mizira kyava teyatutondera mu malungu n'atuwa n'abantu abalungi okitegedde nti abantu baffe bonna okubafaanaganako abantu abasinga e Bulaaya balina kugenda mu sajjare wansi wakambe ne wano osanga omukyala nga yeetundira butungulu bwe ng'alina bode ate oba oli awo Beyonce ye yeegomba okitegedde era n'agenda ku kambe afaanana omukyala ono atunda amanda ewaffe naye nga musanyufu. Ekituleetera ennaku kyokka kwe kukoppa okukoppa kwe kuva ennaku yaffe naye nga awatali kukoppa Mukama ye yali akoze eki yali atuwadde. Kiki ekireetera abantu okulowooza nti buli muntu okujja e Bulaaya bw'atuuka ew'omuntu ayina musindika mugundi muki mu kujjanjaba oba mu kulabirira abantu? Eyo ansa nyangu nnyo. First of all tekiri eriffe. Government ezo zibeera n'enteekateeka nti abantu abo tujja bawa visa naye tulina we twagala bagende. Tebakikugamba openly naye nga basetinga system nga mwenna gye mugenda okumalira olimba. Wabaawo enteekateeka bwe buli bwe nagambye obuddu bali organize bamanya mwenna gye muli gye babeetaaga okugenda. Kakati mu butagendayo obulamu obusanga nga buzibu nnyo era ebiseera ebisinga oyinza okulemwa era ne banno bonna bagamba oyo tayagala kukola yeewaggula naye nga looko baagitegeka dda wano ng'ofuna visa oli amanya nti omuleke oyo malagamu waliwo abafuna visa noga ate sikisuubira nti naafuna kiba kiteeketeeke wabaawo vacuum naga kati muteeyoko kube mutadde we are doing bad mu healthcare sector. Wensibo Kasirye Breeders Emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu Kasirye Breeders Emitiyana. Buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ayrshire, Gansi, Jersey, Giriranda okuva e Brazil. Amata ogenda kufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku era be balina ente ez'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear. Zino no zikuwa lita 60 olunaku weenogera ensimbi nga weegulira ente ez'olulyo okuva mu Kasirye Breeders Emitiyana. Tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi ekiralo bakobyeko 0756 bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube beba Kasirye Breeders Emitiyana. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale kumukutu kwetuli Cruise Exclusive Alan Cross gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webali nnyo bayire ddala naffe oba oli awo tukyagezaako okulaba nga tukusombera ebikunyumira tukuwa ebikunyumira oba bye tulowooza nti bikunyumira. Bintu tuyinza okuba tubikuwa nga tulowooza binyuma naye nga ggwe gyeri eyo oba oli awo tebikunyumira nga buwandyagadde naye nyongera okwebaza nti kale owaye eddakiika zeezo n'olabako kiba kikulu nnyo. Ate nyongera okwebaza bannaffe abawamato estate management abakutegeeza nti basobola okusololeza ennyumba ze z'abapangisa ate nga bo ofa gye balina nti bw'obanga olina amayumba go bakwata ku ssente ne bakuwayo emyezi nga 6 gwe n'oba nga ate osobola okukola ebirala bo nga bajja basolooza mpolampola naye guba mwaka bagukuwa kwotadde bannaffe aba Kasirye Breeders Emityana. Kasirye Breeders Emityana kutegeeza nti ekintu ekimanyiddwa n'okulunda ente mu butuufu bwazo naddala ente enzungu gwazaagala n'ente ezirina beef omungi. Faamu ya Kasirye Breeders teriiko nte zokka eriko n'enkoko emitwalo nga 3. So gendayo olabeko oba oli awo gwayagala obulimi ojja kuba ate weeyongera ate okwagala okumanya bingi nnyo. Osasula emitwalo 5 gyokka ogenda okulabako n'oyiga ne bakusomesa emitwalo 5 n'omalayo olunaku olulamba. Naddala mu abasama abambuuza ala njagala okulima njagala okukola bwete Uganda kiri kitya genda ewa Kasirye ojja kubanga ate ovaayo
nga unyenya mutwe. Olunaku olwaleero I'm with the legend himself. Abasajja abamu kwabo abatono abayimbye ku Bulaaya ennyimba zaabwe ne zikomawo ewaka naye nga basinzirira Bulaaya. Abasajja bayimba ennyimba bangi mwabamanyanga ba The Twins, kati bayita Baganda Boys. Nina ebibuuzo byange bingi, emboozi nina nnyo gye nali agadde okubuuza kubanga oba oli awo bingi nnyo byagenda okubanga ate tutematemamu entambula y'emirimu, obulamu obwa bulijjo n'ekirala. Baagala nnyo Uganda wano. Bantu bangi nnyo nga baava wano dda ng'aweza emyaka 3 tegawera ku Eranda. Alani emyaka lwaki togivaawo? Lwaki emyaka togivaawo? Myaka 3 ekikwesibye ku myaka ki? Naye omuntu osobola otambuza emyaka 3 gumu 2 3 eneta negiwera 3 bobeera nekiruubirirwa. Kati gosobola okukomawo nositolinga wano ate siriiwo Alani ojja bwoddayo sinze yerese wano bompisa mujja bwe muddayo obeerawo okusobola okujja eyo nayo ati ndala nnyo but osobola okukomawo. Okay. Wow. Kakati emyaka giyise gendako mu video ozirabe ogambe wow. Wallahi oba okola otya ne woba otya ekiseera kijja kutuuka opowe. Kati mu early 2000 wali okubanga bulera jacket ng'okuba damage ne ennaku zino nebbanga lyembagoberedde kati mwambalira ddala nga bataata daddy kuba mule anyway nsanyusa okulaba nange okusagala webale tuwa mukisa kutukyayirako oba oli awo ne twongera okunyumyanyumyamu buuza kuba tulaba tutandikira awo. Abatulaba mwenna ndi wa mukisa nnyo nate okubeerako nammwe wano ne omukulu Alan Cruz. Ndi mulabi wa program yo. Amin. Era bwe wannoonyako kagamba munasa waliwo ekigambo kibogera bagamba nti the stars have aligned. Kyebakozesa okulaga nti ebintu bikwataganye kati ebintu bitambula. Bakola buli kimu ne balinda stars ezo okwalininga. It's a natural force nti stars zibeera mu line emu kirwawo kitwala ebbanga ddene but anyway stars have aligned. Ndi ku Alan Cruz era ndi musanyufu nnyo okubeera wano ndi wa mukisa nnyo okunkyazaako nate. Amina. Bulijjo nali neebuuza ngamba did the P Square inspire you guys? Actually, it is very strange. Kubanga ba P Square batandika twatandika dda. Olimba. Ba P Square mbalabira twali London era Twins yali emaze okutakinga off. Naye ate gwe Twins gye wamanya teyali Twins nti Twins. Twava mu Dennis and Dan D&D bwe tweyitanga. Era tetwali D&D mu kutandika twalina band nga bagita Culture Beat Band nga tuli mutaala nnyo ku Ntebe Road okwo. Era nga audience yaffe obeera wetegereza bwotyo ba legends abadde ogenda okulaba Shanks video mulekero ogenda okulaba Haruna mu birwayitawo mpola yebwala ogenda bonna most of them would attest. Ogenda okulaba Moti omubalanguzi. At some point twali ku Park View awo nga tukola ndowooza nga tunaatera okufuluma ne tulaba omunene big size nga ayimiridde eri atulaba yetegereza but this so kati ogenda okwogera ku P Square tutuke London tukola Twins naye ate ne tugenda ku Nigerian TV bagiyitanga Ben TV. So ne tubeerera ddala ku Ben TV okwo naye twabeera ku Ben TV okwo jutaba R&B stars twali ba TV presenters London. Yeah. Sky TV that time nga kizibu nnyo genda ku Sky TV. Kakati muganda wange nga akola show bagiyita Big Ben show. Nze nga nkola show bagiyita Dino on Ben. Kati Dino on Ben nge yekubira nnyo ku buwangwa ne ku community y'abana Uganda nga the Big Ben show yo ekola ba R&B stars aba America. Kati buli mu America yenna gwe wali owuliddeko yajja ku shows zaffe ezo. Aba Akoni, Joe, 50 Cent, bonna wabakyazaako twabakyaza. Era nga bakyala ku show ya muganda wange ne bakyala ne ku show yange. Ku show yange tubatumira ko n'amannya amaganda.
Okitegedde. So olwa P Square actually show yamganange yakola nnyo Nigeria olw'aba stars bana aba America yakola nnyo Nigeria naye nga olunga still tuli the twins so along the way tugenda okuwulira aba Nigeria bakiyingidde kati nno aba Nigeria okuyingira ekintu ekyo naddala ku side ye London ba Kenis Music abo bonna ba Coco Master baani olwo twali tutandise okutunda ba American artists nga tubatunda mu clubs ez'aba Uganda n'ez'aba Nigeria kye bayita after party okumanya twakola after parties waliwo ne after party gye twakola nga tulina ba Destiny's Child tulina Kelly Roland nga tumutwala mu club yali eyo side bayitayo Woolwich nga bagita Entice kati aba Nigeria batubala ne baganda yabavubuka bano nga tubasinziza magezi awo aba Nigeria we batu overtaking ira ne bayingira gap eyo ne basoma ati waba R&B stars ne bakiteka mu sente awo fewe twakola aba Nigeria ne bambuka. So coming back to your question, P Square no, they didn't inspire us. If we are not mistaken, we might have inspired them. P Square batandikira London. Nedda Kenis Music ono music wabatandika okuboominga ate actually oyogedde ku P Square naye waliwo omuvuka yayimba You're My African Queen Gondi that one we are two face kati awo Kora Awards awo Two Face asituka nga Ben TV twalina event nene nnyo nga show yamganange ekwatiridde Ben Television naye nga Ben Television wekuli ba Kenis Music be bavaamu okusindika kwaba artists be Nigeria abasinga okitegedde so eyo ye history mwafuna muti omulimu ku TV e London naye kakati oyizo oba yemwe bagamba twesimya abalina bakitafa bakola entegeka ne tutasa kati ekyo wandyewunyiza kyabwerere kuba wandyebuziza nti naye mmwe baani omulangira wasajja balangirira nga abazira ba Buganda kati kiri ekyomulimu kyangu nnyo naye okulangirirwa nga abazira kizibu kati ekyo tekyadde kwewunyiza sooka obuuze kuba tulaba tutandikira awo mbadde sinabuuza bannange mbalamusiza nnyo neyanziza nnyo okubeerako nammwe leero ne Alan Cruz kyattendo nnyo ntuusa okulamuza gye muli ntuusa okulamuza okuva okulamusa okuva ew'omuzira sewagudde bwe tukakkalabya emirimu bwe tutambuza emirimu gy'okuyimba n'okuweereza Obuganda Uganda ne resi y'abaddugavu okwetooloola ensi yonna. Baani ababoogerako okutwogerako batya oluyimba omanyi waliwo ebintu by'owulira nga bulijjo oyagala ofuna omuntu mutuule wansi omuntu akubuulire what went wrong kakati kubanga mwayimba oluyimba lw'aba midomo ng'oli abantu bayimbisa busungu nga ndabye maama unakola lutya okubewala midomo balimba boogera bino ate ne boogera biri. What inspired you kola oluyimba? Kanzijukire verse yali egamba nti waliwo obuvubuka kati kafuka kasajjasajja waliwo akasajjasajja maama kemanyi ngo simanyi obako kakola katya katukoze bingi nnyo wamma embeera okubeera mu community zaffe ng'abana Uganda. It was a real story. It was a real story that we've never told, and I'm not going to tell it now because there is okundetera obuzibu. Naye omuvubuka kafuka kasajjasajja kati kasajja kati kasajja ate tawulidde bwe nkyusiza neje kali eyo wali era je kali kabandi kachima tekali London akasajja kavudde ddanga kavubuka kati kasajja kula kabutawana ne katulisa akakanja mu community kati akasajja ako mu kutulisa akakanja kwe kukayimba kali kavubuka then kati kasajja kwe kukayimba bwetyo yes naye nga aba artists to expressingira nnyo mu nnyimba olimbo lugenda luta anti bambi mwajabwe ala drojo nyimbisa amakalo watu naye kambuuze mwayina music omulungi twalina owuliriza
mwali na music oyo omulungi twali twagala mmwe gwe mwali mwagala fege twali twagala era mwakuba ejo ne mukuba akono limba nalabyemu ne Jaffa mu luhimba mwali mu Jaffa nenewunya Jaffa wa promoter Jaffa one musical right neze nyo temuzi performing nzize London emirundi ejoera sibala bankonga mu performing anyway mu community ze London simanyi what went wrong with our enyimbe ezaffe ne juice one twaziddamu fene tuzikuba ku TikTok awo nizikwata omuliro era muri omu kubayimbi ndowooza abasikiriza abana Uganda ng'oli agamba nsiza soloberera London n'ennyimba netandikire ku ezenyimba right temcha soso wazanga fe twazaagala mu bulamu watandise ogamba twayambalanga leather ne twambala biki noga anti kati ondabye nyambadde nga taata simanyi bataata bwe bambala ne tuli bataata no kati oli a gentleman okay kakati ne yanziza okumpita gentleman kakati mu kuyimba kubeera ne stages ne targeted audience bwe twayimba ennyimba ezo twazibayimbira nga mmwe betuluubirira okuyimbira bw'ogenda okuguka oyongera okubangulwa n'okuyiga n'okukula byonna bitambulira wamu eri wamala yayimba n'agamba nti aganira ku ssogolero enkindo zikola ki zimubuna kakati ng'olina okutuuka w'otuuse ng'ogenda kutandika okuweebuuka singa ogezaako olemera mu stage otandika okuweebuuka otandika okukola ebintu ebitagwana bye wali osobola okukola ng'oli muto ng'oyimbira abato byoba tosobola kukola ng'okuze n'otandika okuweebuuka n'otandika okukola ebintu ebitasaana okitegedde ebintu ebyo twagenda okulaba ng'oluguudo olwo gye lututwala singa tulemerako tujja kunywa enjaga tujja kuyomba tujja kayana tujja kulwana tujja kusigala nga tulemezaamu okusiga ate nga tetulwana nakyo is nature tosobola kulwana na myaka gyo gamba nti nze ngenda kusigala nga ndi muto ngenda kusigala nga nkola ebintu bya kito ngenda kusigala okitegedde naye ate era sijja kwewaana nnyo nti ffe abaakiraba twafuna omukisa ogwaweebwa okukola ku BBC prime time drama bagiyita Moses Jones omukisa ogwo bwe bagutuwa abazungu batuyita ne batugamba mujje firimu eyo yali ekwata ku Ugandan musicians based in the UK abayimbi abana-Uganda mu UK mu biseera by'ensanvu ebya Idi Amin abantu engeri gye beesanyusasanyusangamu nga bali mu exile kakati omuzungu agamba nti akoke no problem naye tetuteri ba Ugandan actors bagenda kola kintu kino tugenda okulaba aba Black British bayingidde aba Nigeria bayingidde firimu yonna bagyekutte tutuuka ku muziki batugamba muteekemu awo tuwulire omuziki gwammwe because we were musicians real musicians so we would help nga tugenda kuyamba with telling the story helping them sharpen the script ebere a bit accurate you know kakati nga batuwebuzaako tukola consultation work netubabuuza naye muzanya mutya ku bayimbi abana Uganda nga fe tuli bayimbi tuli bana Uganda nenga mu firimu yamwe temulimu kobo omuteekemu ku nnyimba zammwe actually waliwo omugenzi bamuyita Pascal mukama mumuze mirembe Upton Lane kati yatundanga music w'abana Uganda ne basindika omu ku bantu babwe ne bamugamba genda ogule music w'abana Uganda buli muyimbi ali ewa Pascal mugule twagala copy ne batuula executive team netula newuliriza music nga nowaffe mwali ne bagamba waati mugenda kusigala nga mutuwabula naye bandi egenda kuva Nigeria egenda okuba mu firimu netuyisibwa bubi nnyo ne tubagamba naye kale ekyo tukitegedde naye kiki ekituganye kobo nti temuli authentic tekiri original kintu kyammwe tekiri original tukiwuliramu R&B tukiwuliramu raga Jamaican influence tukiwuliramu soca owe South America there is nothing Ugandan about it
ate bwe tubagamba okgenda ku stage nti kati mugende katulabe ku film videos zammwe mulina manyonyi mulina you're depicting a life that is far away from who you are as Ugandans. So for that reason audience yaffe tejja tesobola badigestinga mulimu empulunguse. You're not authentic, you're not smooth. Ne tubagamba naye mutuweyo kakisa. You know what? Techina mtawana. Encha mujje mu studio by executive directors bonna bagenda kubera mu studio mufuneyo kubakubi bamwe abebyuma n'omusajja waffe Kafulu mu music agenda okubakita scoring. Scoring kitegeeza omuntu agenda okukola sound ya film yonna. Huyo nga bamutuwa nga tukeera tuyingira studio. Twali awo mu West London. Actually karo kwe twali ne Bob Marley kwe recording ira somewhere in West London. Nga tutandika nga batugamba back ranking up microphones nga batugamba kale mugezeko tulabe twali nomvuka wa muita Kiberu. Kiberu is a producer abera Spain kati twali nomusajja bamuita Craig Prowse your world music specialist nga tutandika kuba muziki nga batuteekerayo nga tulina okukyusa ennyimba zaffe zikwatagane n'enkuba gye bakuba abasajja nga bakuba musical live naye olwokubira twasomera Namasagali omuzungu yatuyamba nnyo okutuyigiriza Father Grimes kibayita world music so ne twadoptinga munange Alan Cruz we batyo ne batutekinga on ne bagamba neno actually musobola amuyingirira ddala firimu naye muve mu bintu ebyo biri eno audience yaffe tejja bitegera ekidigide ekyo ne bakitusuuza ne bagamba mu kidigide nga kiri authentic kidigizise ngoma nganda matali madinda naye tetukyagala nga kiri electric nga kiri synthetic. So kuvaawo tufuukira Baganda boys and we've gone to tutambulence yonna kyemva muyimba lumonde kakati kwe kuddayo mu maloboozi notuli atuyimba lumonde kakati olu audience yaffe eno yonna yayagalanga da twins yo neerekera okututegeera naye ate ne tufuna audience empya mwagifuna tulina audience nene nnyo Alan ati nabalaba olusho zendaba muyimba lumonde asinga emmere okuwooma naye nga fena abayaga bada twins tugamba bano lumonde kati kyekyo authenticity kiri ku music oyo gwe muyimbe nakuze tusasulwa tetulwana na audience ku mulyango gwa audience tekuba security shegwa buli omu n'akwata erirye sho zibeerayo buli kiseera mu audience yaffe mulimu abantu nga ddala bagagga beesobola abavujjirira ekitongole kyaffe ekya Ganda Foundation. Twaggulawo ekitongole ekyobwannakyewa kugamba n'obeera mu audience ng'olinamu abantu abasobola okukuwa ssente za ticket naye ne bawongera namu eziyamba ku bantu bammwe. So tetwejjusa n'omulundi n'ogumu ate ekisinga tukola obulungi nti eno gap gye twaleka eri very well filled. Nti abantu bangi abakola kye twali tukola bakikuba ekyo abantu baffe ababyagala tebali sinti bwe twavaawo eddibu ddene eddibu lyakavaringibwa naye mwe temuwulirako nga muzeeko wano ku vacation nga King Saabu yabadde ne show ne muga tugende tuyimbire bannayuganda omudigido gwabwe guli gwe baagala kuba nze by the sibala bankunga mu performing ekirubirirwa okujja kuba show ali ku Serena ali ku Serena mu 2013 era ye yalumonde era be bantu bewalaba abaliyo naye ffe twagala kidigida na twins yaffe ekidigida mukirina ekidigida ekyo mwakirabye Kololo ffenna katuleme kwenyigiraawo bwe muva enkaayana buli omu nga waayagala nze asinza okukikuba nze awo ffenna bwe twenyigiraawo nga tuluubirira Kololo ensi nnene okitegedde mugende Kololo mulabe ebyo naye ate muwulire nti waliyo n'abayimbi bammwe ku bwammwe kozi ffe tuli bayimbi baawano okuyimba twakutandikira Bulaaya okitegedde so tukiruse kuva wano ogenda ne tuyimbira audiences ezifanaganako bwe ziti ennene ezo nyimba mwazifunamu ku ssente ziriwa ziri eri bamidomo
atoloza wandibaddewo Uganda Boys oba wandibaddewo abazira singa tewali Gundi Twins. Esente tutwazifuna mu bannayuganda oba naye abannayuganda okwagala music oyo kyatuwa omukisa ogenda ku BBC ne kituwa omukisa okufuuka Baganda Boys tukubye mu stadium e Germany, Berlin Stadium e Germany tugikubye yalimu abantu 9,000 yali World Cultural Festival tukoze ne zi orchestras oluusi ogenda okutunulira band gye bakuwadde okuba nayo ng'esinga ne audiences ze twayimbiranga mu community yaffe ey'abannayuganda Kozedda ffe twakolanga noyimbayo ku 19 butonotono bwe butyo naye kakati ogenda okutunuliranga bandi gy'olina emabega gy'ogenda okuba nayo esinga audiences ze wabeeranga nazo so for that reason kati ne quality ya audience abantu boyimbira okitegedde ate era rest in peace Alex Mukulu waliwo ebintu by'okola nga bya nga birina audience yabyo Mchekede kati gwe mbasi mu nteekateeka yange bwe mbasi kubaliddemu ogenda kulwana okuntegeera kiki enkola ne bwe nkikola naye waliwo abakitegeera amangu ennyo era ogenda okulaba festivals nga zizze ne kati era kale ekisinga okukola obulungi Alan njagala nkutegeeze kaakano nti batwadde bagenda to recognizing ko High People Awards era nsuubira nti abategesi bwe banaaba bakitaddemu amaanyi agamala basobola otukolera enteekateeka ne tuyimbayo bu medley bagiyitanga medley ne tujja nga tukuba hits zaffe ezaawo tujja kushamukawo wano ne tukangamu wano ne tukaa ku Serena ekyo tujja kikola bwe walibaawo omukisa gwe sisuubira bwe walibaawo omukisa anti kati omanyi waliwo n'okukyama kati twakyama nti enteekateeka y'abatesitesi b'ebivvulu be tukola nabo ndala nnyo ku nteekateeka y'abatesitesi b'ebivvulu bye baawano ne mu community nti tuyinza okubeera nga tetukyatukagana na mutindo gw'abatesitesi ba bivvulu baffe abeeka kati ng'omutindo gwaffe gwasereba kubanga ffe tumanyi nti buli kimu kibeera done the right way tetukuba playback ennyimba zaffe zibeera very well arranged we don't do medleys in the middle of shows we don't oyimba kyewayiiya abantu kye basuubira okuwulira abantu baffe bawuliriza lyrics audience yaffe kati yawuliriza lyrics kigambo ku kigambo neegoberera okitegeera so mwatundanga mutya brand yammwe nga muli ebulaya nzize nnyo ebulaya n'ekisumbuwa nnyo abayimbi back in the days muli omu ku groups ezasinziranga ebungereza naye ng'omuntu ayinza ogamba music wammwe engeri pesi kwazannyira e Uganda ng'oyinza okugamba weemuli anti abalala batandikira bulaya okuyimba neffe twagenda okuva wano nga tulina hit esukka mwemu under the culture beat or under D&D twali na masagani nga tuli bato naye twali n'oluyimba olwakolanga soundtrack y'embaga ya Kabaka aluyitanga Nakafeero ye yakolanga soundtrack y'embaga ya Kabaka kati kye twakola okwata okusika Peter Sematimba Honorable Peter Sematimba eri twakola introduction y'oluyimba olwongamba baby chana jangu nkwagale and it caught his attention because he yali creation here and oluyimba n'alwagala nnyo ate nga yali star wa radio that time n'alukuba nnyo n'alufula soundtrack nga lwe lulanga embaga ya Kabaka so twali tubadde mu babaala nga tuyimbidde wano nga tukitegedde audience tugitegedde twali babbe kyeyagala twali babugumye twali system tugiyisemu tetwabuukira mbuukire ng'omuntu omulala bw'ayinza okulowooza ati ajja gibuukira then bwe tuvaawo ate era ne London twabeera nnyo mu club gye bayitanga Pier 1 bayavaawo kati twabeeranga nnyo mu club gye bayitanga Pier 1 kyokka nga ne mu Pier 1 era twalinga n'abasita cause Pier 1 nagenda okukolayo nga waliyo Gento nga waliyo Ragadi nga waliyo Rasta Rob nga waliyo ne Shanks kati mu biseera bino kiyinga ng'ogamba nti ogenza okukola awantu nga waliwo Kamiri waliwo Bobby Wine waliwo Bebe nga waliwo ne Saha
Because time eyo bajento bali bakubye ba Shanks was a hero. Ragga D was the it. Rasta Rob nga yakoma nenga ba MCs mu club em. Chegede sola babwe bansola mu bantu abo. So nabayigirako nnyo. Nente actually omulimu ogwo nagusigaza nze kabo ne bwe bavaawo. So twasigala mu system. Kati tugenda okujjogama nti katuyimbe twins tukole twins nga ekyokola tukimanyi. The twins bambi yatutambuliza emyaka gye12 janyuma nnyo and muli balongo like byaddala. Brand wise yes tuli balongo. Naye like biological temuli. Brand wise tuli balongo. Kati kategeeza omuntu wange oluzungu gwe lusumbuwa. Nti tuli balongo ba twins. Kale awo nno wetukyali tuli kati tulusubuzabuziwa ani Dani nze ebyo bya Dani ne Dennis twabivaamu. Nze omuzira mugagga oli ye muzira sewagudde. Dan ne Dennis agomanyaga buwambe. Era ffe twazuukuka. Tugagenda kitono era tugagenda tuli eri mu ba slave master mu passport zaabwe. Abaana bamwerana nimugezaako bayigiza Oluganda. Tugezaako kibadde kizibu si kyangu naddala okubeera nti abaana twabazaalira mu buddo. Mu buddo omwana omuzaale mu buddo obeera olina omuzuukusa emirundi mingi. So ogwo omutemwa munene nnyo kataladde nnyo okulwana okulaba nti abaana bano bazuukuka. Tugezaako yes naye nga ffenna tulina omwana omwomu. Omuzungu wamwe yalagawa? Omuzungu waffe nga bwe nkubulira omuzungu oyo world music specialist Craig gwe twasanga ku BBC n'asalawo okutwegattako ng'alaba bye tukola gyebiri. Omuzungu oyo n'okuyimirira obuyimirizi naffe oli Hollywood quality. Kitegedde kafulu nnyo abeera mu films ezo nga ziscoringa abeera recordinga kati mu bantu abakulukulu bayinza okumanya abasajja nga ba Cliff Richards bands ezenene zi Def Leppard zonna nga yaziproducinga. Kakati bw'aba tumulabye we tuli gomanya nti ali mirimu gye emirala egy'obwannannyini akakala byatambuza naye twali bamukisa nnyo yo tukwatako. Era tukyali naye. Uganda wano omuntu asobola babuking okuperforminga tuli ba beyi nnyo. Nedda beyi si ye determining okuperforminga kwaffe. Enteekateeka n'abaani be tugenda okuperformingira. Cause mpulira wano mukuba obutebe mukuba amacupa. Audience kakati okutegera kwaffe kwa audience eyo kutono kati oyinza okutuyita ab'ekyalo in that regard nti tuyinza okuzibuwalira okukolera audience efaanaganako bwetyo ate era tugenda okuwulira backstage simanyi wabeerayo abeekuba ebikonde ate ababaŋŋa n'amasimu oda akavuyaako tetukyakasobola. Mu butuufu tuba twerimbise bwerimbise okugamba nti tusobola okumalako mu mbeera eyo. So na buli bwe butyo ate nga kirabika yenteekateeka y'ebivulu bya wano tulabikanga okuyimba wano kwatuyinza tuyinza obutasobola kuyimbako wano okufuna mukisa ogwo. Mbalaba buli muntu yandyagadde omukisa. Olina ennyumba z'abapangisa naye nga bakusumbuwa okubanja. Ffe abawamato Estates Management tukuyamba okubanjiza ssente ku bapangisa. Olina nnyumba ki, mizigo oba apartments? Enkola yaffe nnungi ate nga nnyangu, twesigika. Abakozi baffe bakugu bakkakkamu ate nga bantu bawuliriza. Oli bweru wa Uganda twesige tukuweereze kubanga tukusasula. Ffe ne tubanja abapangisa. Tusange ku ofiisi yaffe esangibwa e Nateete, Mackay Road, ku rawundi ya Mwana Mugimu oba tukubire ku ssimu 07831446 oba 0755429619 oba +474727808. Wamato Estates Management Uganda Limited. Okay, so munsi buli muntu waliwo contacts ze yeegomba okubaako nazo. Omuli eya president w'eggwanga, president w'eggwanga, mulimu eya ez'abakabaka. Ekoze kuba kabaka bangi mu kabaka aliyo. Okay. Omuli ba king. Okay. Omuli ba king.
oba abakulembeze b'ennono oba kyekigambo ekituufu abakulembeze okay ba king ne bakyala baabwe you're one of the few abafunye ku mukisa tubalaba ni mama n'abagereka era sometimes avubuka abamu abayina ebirooto ebinene otula n'ogaawo nange nsobola obeerakaawo mama n'abagereka nankubira obanga mmanyi naye mukikoze ndabye mama n'abagereka waba alina emikolo most cases babateekamu mu program mba mwina kyemukola it is easy kibanguyiramuko kuba schedule ebeera tight naye mmwe mulinia enkolagana yammwe oba musika mutya attention ya mama n'abagereka okwagala okukolako ne brand yammwe oba mmwe okukolako naye ekibuzo ekyo kirungi nnyo Alan tewali shortcut era bw'okozesa shortcut osobola ozitowererwa contact eyo yerina okwetaaga so si gwabeera agyetaaga kiva mirimu gyo gy'okoze nga bwe nagambye authenticity obugumiikiriza ne brand engeri gy'ogizimbye ne byeweerekereza bye wandikoze ng'omuvubuka kyenneekwata gye weekuttemu naye ng'okusingira ddala emirimu gy'okola oli bw'agyagala definitely ajja kusembeza kubanga byokola biba bikwataganye ne byayinza okusiima era tusigala nga omulimu gwe gumu gwe tukola okulaba nga amaaso agalina okutulaba n'okutumanya gatulaba era ne gatumanya. When is the first time you started working with Mama Nabagereka? Kyali kitya? Mama Nabagereka kiva mu bantu, ebintu bino biva mu bantu. So waliwo association y'abaana b'Egayaza eri Bungereza baali bagenda kukyaza Mama Nabagereka. Naye okugenda okutunula mu community ng'abantu be bayinza okuyita okuyimbira Mama nga yeffe. Ogwo gwe mulundi ogusooka okutuula naye ne tumubuulira bye tukola ate era n'okutulaba nga tuyimba. N'asiima okuva olwo ebyaddako awo ne tukola show nene nnyo naye ku Serena yali ya Charity Foundation ye. Oluvannyuma ndowooza yemu ku moments n'emirundi emirala mingi tusisinkanye naye moment esinga okubeera iconic bwe twayimba ekitiibwa kya Buganda twafuna email okuva mu Lubiri nga tutegeeza nti ye ne Ssaabasajja Maama kansubire nti okwogera ku email eno mbasisobezza naye kyali kya ssanyu nnyo era ye Maama mwennyini nga Maama yennyini yawandiise era gwe mulundi ogusooka okufuna obubaka okuva mu Lubiri naye obubaka obwo nga bwebaza era nga batugamba tugende mu maaso okuva eri Ssaabasajja n'eri Maama Nabagereka yennyini era nsuubira nti ogenda mu maaso kwonna n'okusigala nga tukola kwesigamye nnyo ku bubaka obwo bwe twafuna 2023 December the 25th. Yes. So okuddayo mu kiri ekya ani gw'olina mu contact yo ani akwetaaga ani ayinza mirimu mirimu nakwewaayo. Mwali performing leo Ssaabasajja Kabaka akawayo? Ssaabasajja Kabaka kata kubanga kataberewo mu 2013 naye era nga mukyalimu okwetegereza nga Maama naye nga ye Maama ye amanyi so simanyi kyatuukawo ikozi yalina okwegatta ku Maama kwolwo naye teyajja tusuubira nti bwe tugenda mu maaso nga tukola bye tukola weewaawo tujja kumuperformingira kozi obubaka tubufuna nti bye tukola abiraba yennyini era nti abyagala kaneme kukolera tukozesa kigambo okusiima kozi ekyo kiva mu ye. So yes embeera bwetyo bweri Alan. Okay.
music otunnya music owabadde Twins ne music owabaganda Boys muli active are you still active mu Ganda Boys muchafunye nyimbe empya obeera muyimba nyimbe era ze mwakola nga temuchali active nga temuchayimba kibuzo kyo Alan oli owaba Twins ye watunyonyodde n'otugamba oyo ali cold ali ku stand simanyi oba stand watu bamuviirako ddala kati n'owaba Ganda Boys naye tulina nze okulira omonda asingemera okuwooma n'endala yes mukyafulumya endala mukadde kano oba tukyaliko okurecordinga kwaffe kwakakanamu project etwasemba okukola ennene gye twafulumya ey'ekitiibwa kya Buganda ever since tulina project eri very interesting gye tukola ya nnyimba z'abalongo eri very interesting ennyimba z'abalongo eri very interesting era eriko abazungu n'abakugu bangi nnyo cause fe tugiyita ng'oggyemu okuwemula cause maybe I don't know simanyi abakugu bayinza okitunyonyola naye ng'oggyemu okuwemula ne tusigaza the essence and the spirit of the songs tuzita Buganda spiritual chants so your project naye etambula nene eriko consultation y'amaanyi eriko recordinga kunene nnyo okusobola okugondeza ensi yonna okutegeera Buganda praise songs that aside ennyimba ezimu ezadda Twins twazinyomungoza twazoozaamu nezijja mu Ganda Boys era olumu ku nnyimba ezatukolera ennyo gwe Mudomo Mudomo yafuukira ddala soundtrack ku film eyo gye gambye ya BBC gye twakola era yakolera ddala bulungi in that regard so mu buufu obwo Ganda Boys etambula Ganda Boys etambula era tukya recording we are active in studio but not as active as we used to be kati ate twa recording ekitiibwa kya Buganda ekyo nekibanga kyetaaga massive promotion post recording it and delivering it kiringa nga bw'onoozaala omwana endulu nebeera nnene nnyo mu kuzaala omwana essanyu naye okukuza omwana oyo n'okufuula omwana oyo omuntu mulimu munene oba oliawo ng'omusujja gumuyingidde oba oliawo nga mulirwana amusunye oba oliawo nga taata w'omwana ate amukubye engolo oba oliawo kwegamba ebizibuzibu ebityo so amaanyi gaffe gabaire ddala mu kwongera kukuza kitiibwa kya Buganda kino project yali nnene nnyo era yatujjamu kinene took a chunk of us omuzungu bwayinza okyogera naye nga tuli very active on all fronts okuddamu ekitiibwa kya Buganda kye twalaba ekya trending ennyo kye mwayimba ne kwaya ekitrending ennyo ekitrending ennyo ekitiibwa kya Buganda ekyo bangi osanga bandyagadde okukola mwasaba copyright oba mwakikolanga mmwe abaana ba Buganda ne bazzukulu kati oyiyo anso gyewadde kati gwe ngamba otya nti oluyimba olugulumiza ettendo ly'ensi lulina ekyettunzi oba ekirubugiriza oluyimba olwo saala osobola okubeera ne copyright ku saala kati alani bw'oba osaba soko osabe bwoti bwotasaba bwoti obeera omenya amateeka gesa not necessarily okusaba bagamba nti the strongest prayer your heart's deepest desire okwetaaga okusinga okubeera okwannamaddala mu mutima gwo yesaala esinga amaanyi kati ekitiibwa kya Buganda ekyo kisukkuluma ku bintu ebirala byonna saala okitegedde so sikiwa nti okugenda okuyimba ekitiibwa kya Buganda twalina okufuna okusaba era kyova olaba nga bwe twakiyimba nekimala owekitiibwa Katikkiro wa Buganda yakyanjulira ensi ya Buganda ku lunaku lw'amazaalibwa mu ssanyu ery'ekitalo ng'asanyuse nti kyetukoze kigwanidde yes as so many youth oba abavubuka bava wano mu ggwanga ne bagenda mu diaspora ne bagenda mu nsi z'abazungu era nkiwonna mwe mwagenda muli bavubuka bato era bwe batuuka eyo bakoppa emize
n'enkola ey'abazungu era nga beerimbika mu kifaananyi nti eno tuli London, eno tuli England, tetuli Uganda, tulina okweyisa ng'abazungu. Eri ekintu kyensuubira nti bannayuganda bangi mu community zammwe naddala mwenna abantu abali mu diaspora abatulaba, kiki ekyabaleetera okuba nga musigala nga muli bannayuganda nga muli baana Baganda kubanga Oluganda ku myaka gy'omaze London olwogerera ddala bulungi nnyo, nkyazizza wano abantu ng'ali myaka 4 naye ng'alaga Oluganda lunsumbuwamu lunsumbuwa nakulaga nti Oluzungu njogere nawe kumpi tugenda mu ssaawa nnamba tonnakozesa ku bigambo bya Luzungu nti oba tewali accent. Kiki ekyo ekisobola okuteeka omuntu atwala n'omwana alinnyo olwaleera agenda era nti agenda kukuba kino naye ng'alowooza bwe nkyusa accent nenfaanana nembeera mu bali bwe ntuuka mu bali nenkyusa accent kinfaananya abo. Mmwe kiki ekyabaleetera okuba nti musigala ng'abaana abaffe Abaganda Abannayuganda naffe ne twongereza okubbangala? Yali bazadde bamwe be babafuga, lyali tteeka lya waka, kyali kitya? Sandyagadde kukyogera mu ngeri eyinza kutegeerebwa bubi naye mu mutima omulungi kambuyita obugunjufu. Okubeera omugunjufu kitegeeza okumanya obuvu n'olulimi lwo. Kyekimu ku biraga obugunjufu bw'omuntu. Bebimu ku bubonero ebiraga nti omuntu oyo mugonjufu. Mu lulimi Oluzungu kye bayita civilized. Weewaawo olulimi Oluzungu twaluyiga kubanga gye tubeera era tulina odwogera ne bannyini lwo, naye ate ekyo nga tekigenda tujjako kwogera lulimi lwaffe. Era kye basinga otwegombako kwe kubeera nti tuli bagonjufu twogera olulimi lwaffe. Era nze bwonninaana naddala nga ndi n'eddaani nga tukola okukola kwaffe kwonna kusimbuka mu lulimi Luganda. Era abaproducers bonna basirika bwe bati ne twennyonnyola mu lulimi Oluganda ntyoka tubagamba okay, kati now you guys, this is what exactly needs to be done because we've agreed that if we approach it this way we will get to the destination of it. Naye nga tusoose kyogera mu luki ate bonna bakola naffe bakirespecting. Era kasita tutandika okwogera automatic ogenda okulaba olinga adda ku bibye nga tuleka abamanyi tuyingidde ki zooni yaffe. So eri abantu bonna kiba gy'oli okwagala okubeera omugunjufu oba obutaagala bugunjufu, naye ng'ekimu ku biraga obugunjufu bw'omuntu kwe kwogera olulimi lwe, kubeera ng'alutegeera bulungi nnyo, ng'alwenyumirizaamu era ng'asobola okulwogera n'ategeerebwa n'alwagaza n'aba talumanyi oba batali baalwo. Era kyova olaba nga wano mu Uganda twekuutizaako nnyo ekyokubeera abagonjofu olw'okubeera nti olulimi lwaffe lwogerwa okwetooloola eggwanga lyonna Uganda. Tukyenyumirizaamu ate era kyekintu kye tulina kiviira ddala ku bugunjufu bw'abajjajjaffe. So bwe bw'obeera eyo ng'olaba nti mu kunyooleza Oluzungu kyekigenda okulaga nti oli wa kitalo, badde nkusaba weekubemuko mu mutima nti oba oli awo ate bw'oyogera olulimi Olusoga obulungi oba bw'oyogera olulimi Oluganda obulungi obeera n'eddaala lye weeyongeddeko waggulu. Naye sijja kunenya nnyo bantu kubanga kiviira ddala mu kuwambibwa kw'obwongo, colonizing the brain. Kakati process eno okuwambibwa kw'obwongo okw'abakyeruppe baalina otukyaya kye tuli ne bwe twogera ne bwe tusinza ne bwe twambala bo okusobola okutuwamba otuguza ekyabwe okubeera nti kyetwenyumirizaamu. Kati era buli lw'olaba nti weekubidde nnyo okuluyi luli manya nti oli muwamba, olujjegere lw'abasajja bali lwakunyweza mu bwongo, lwakusiba
ekyo tukyogera kubanga buli lwe tugenda gye bali n'eŋŋoma eŋŋanda batwaniriza wabula buli lwe tugenda gye bali ne sampo y'eŋŋoma mu muzindaalo batwesamba naye baana bameka wano ne ku mikolo gya Ssaabasajja egimu egiri culture ogenda okusanga nga abateesiteesi baagyo bakola playback nga tekuli ŋŋoma ŋŋanda kati okubula si kwammwe mweka abatogera lulimi lwammwe naye ne bamu ku bakama baffe baabula kozi osanga omuntu nga talamula naye nga ayogera eri Obuganda naye nga yeenaanise mu colonial regalia. Colonial regalia kitegeeza nti ng'oyambadde suuti kiringa ng'omuzungu bw'anagenda mu parliament okwogera eri abazungu ng'ayambadde olubugo. Abazungu bagenda mutunuulira bagende mu butuufu waliwo ekikyamu ekiri ku either kabaka taba kabaka kingi waabwe oba ekikyamu ekiri ku prime minister waffe. Ate kati ekimwambazza entalabuusi okujja okwogera eri obwakabaka bwa Bungereza kiki? Bajjajjaffe baali bagezi kubanga baali baagala okukoppa ebimu ku byabo baakola ekkanzu yaffe nga ya muleera ne bateekako ku kooti ne bateekako ne bagamba nti kale n'engatto zituyamba ebigere ebyo naye tosobola kwewaayo wenna buli lw'oyambala colonial regalia ekyambalo ky'omuwambi buli kyoyogera kiba kifuge tosobola kubeera naye bwe weesumika olubugo n'oyambala ekkanzu ebintu ebisinga by'obeera ogenda okwogera biba tebiva kungulu biba biva mundako. Abaana bammwe naddamu abazadde mu diaspora abaana bammwe zino notisi muzibawadde nga wozituwawano tugezaako era ne kaakano kyenkola kino nzibawa mukwogera wano lyekatala lyetuliko nejjukira nti colonial master omuwambi oyo yali wamanyi yakozesa essente nnyingi nnyo yakozesa amagezi mangi yakozesa ebintu bingi yawamba n'ayita mu ddiini n'ayita mu bintu bingi nti ne kaakano otuuka n'olaba omuntu nga muwambe mu bintu ebisinga byakola naye nga ate mu kifo kya bufuzi ky'amaanyi kati n'ogamba omuntu ali mu kifo eky'obufuzi eky'amaanyi eggwanga lyonna kugamba tuwongera kubula bubuzi otegeera so tukubira omulanga eri bonna abasobola okwewaayo okuzuukuka nti kya bugunjufu nnyo 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 naddala wano mu Buganda kya bugunjufu nnyo okumanya olulimi lwo kya bugunjufu nnyo okumanya enjumuova oluggya omutuba essiga okutuukira ddala ku jjajjaawo wa kasolya buli Muganda alina access ku family members connected by blood abasukka 5,000 by birth nti olina baganda be 5,000 abalinza okugulako abalinza okwagala abalinza buli bukugu bwe weetaaga mu famire y'omubango naye awo we baayonoona wennyini awo nga n'ozaalibwa nga oli mugagga naye nga tokimanyi nakimanya nti ddala mu butuufu enteekateeka y'abajjajjabo yali nnungi nnyo nti nina nzaalibwa naye nzaalibwa mu famire y'abantu 5,000 ekyo mu nsi kiri watono waliwo n'ebika ebinene ebiweza akakadde nga ne bw'oteekawo buteesi kintu kyo ky'otunda mu kika kyo kyokka ne bagamba nti kale omwana waffe gundi akoze bulungi nnyo mu kino tugenda muwagira teweetaga muntu mulala yenna kubeegatako famire yoyo keekumala so obwo bwe bugagga obw'ensibo bwe baatuseeseetula ne tuvaako ne tubula so gwe mulanga gwe tukubira buli omu bazuuke tukimanyi kizibu tukimanyi waliwo ababiwulira ne bagamba nti byetwogerako biri awo bya mu bbanga naye katusuubire nti abo abatono abanaakiraba era banaazuukuka mu bulamu bwo emyaka egisinga obungi mu bulamu bwosinze kimalawa kati ebbanga erisinza obunene nsinza gimala
mu bagita missionary work nga nsavinga obwakabaka bwange nga ntalaga ensi yonna okwongera okutegeera n'okubikkulirwa okumanya wawe twakyamira nawe we tuyinza okutereereza ebbanga erisinga ndimaze ntambula mu mirimu gya Ssaabasajja n'egya Buganda gye twetuma okitegedde ogenda ffe ffennyini okweyamba okuzuukuka n'okuyamba abo abaana babasobodde okututegeera mu bulamu buno nti tuli bakitalo Katonda yatwagala nnyo so ebbanga erisinga ndimaze ku mission mu mbozi gye tuzze nga tunyumya oyogedde kuba nti music wamutandikira wano oba mwamutandikira wano era ne musalawo ne mugamba nti kaseera ne katuuka ne mugamba nti tugende London ba celebrities bangi tekitandise ku mulembe guno bati kyatandika ddobo oli awo nammwe mwakisangawo what oba kiki ekyabaleetera okutula wansi ng'abavubuka abato ne mugamba nti olaba Dani tuve Uganda olaba omuzira tuve Uganda tugende mu nsi eno tukole bwe tuti yali maama yali taata kwali kusalawo kwammwe because ba celebrities bangi nga bagenda okuva wano e Uganda abamu bawulira sagalekawo stardom yange sagalekawo career yange ye bwe ngende eyo obulamu bugenda kutambula butya bugenda tandika butya mwe gundi yammwe yali ki ng'abavubuka abato abali mu ggwanga Uganda era Alan nga bwe nkugambye nti ebintu byaffe si mistake byogeddeko byonna twabirekawo Twins twagenda ogideactivating nga erina abantu 5,000,000 Facebook page mu 2008 so naye tubadde ku mission nga bwe nagambye nti mu kutandika kwaffe kutandikira ddala okwebrandinga ng'abayimbi tweyita aba culture beat kuno kuyitibwa kubanga tusobodde okuviira ebintu ebyanditusikiriza bingi nnyo ne tusigala ku mulamwa so ekintu ekyaffe kizenga kitambula kubanga ekiruubirirwa kyaffe kwe kwezuukusa ffe nga ffe n'okuzuukusa abantu b'omu Bwakabaka n'okuzuukusa abantu b'eggwanga Uganda n'okuzuukusa abaddugavu okwetooloola ensi yonna nti ddala mu butuufu omuzungu yatuteekako obuteesi mukono gwe gutunafuya naye ffe nga ffe tuli bakitalo tuli bagunjufu tulina gye twava Mukama atwagala nnyo kyava teyatutondera mu mizira kyava teyatutondera mu malungu n'atuwa ensi emu ku nsi ezisinga obulungi n'atuwa okukungula okw'emirundi egisinga ensi ezisinga kwe zirina round the year okwetoloola omwaka n'atuwa obudde obulungi n'atuwa n'abantu abalungi okitegedde nti abantu baffe bonna okubafaanaganako abantu abasinga e Bulaaya balina kugenda mu surgery wansi wakambe naye wano osanga omukyala nga yeetulira butungulu bwe ng'alina bode ate oba oli awo Beyonce gye yeegomba okitegedde era n'agenda ku kambe afaanana omukyala ono atunda amanda ewaffe naye nga musanyufu n'essanyu eryaffe tetugulaggule otusanga tusimayiringa okitegedde so ekituleetera ennaku kyokka kwe kukoppa okukoppa kwe kuva ennaku yaffe naye nga awatali kukoppa Mukama ye yali akoze eki yali atuwadde naye mwabaddeko mu Bulaaya nga obulamu manyi kati eri omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo ebbanga lyobadde ku Bulaaya naye wali ofunye ku depression buli gwenkyazizza wano abadde ku Bulaaya agamba kimwajja oyina okugendako mu depression oyagala toyagala oyina okukaabako oba oyagala nga teri akkubye ne n'otuuka wansi n'otuuka akaseera maziga negakuyitamu wekka ng'otudde wekka kaseera ako wali okayiseemu obuseera obwo bwali bungi tekaba kamu ate buba bulwadde obulwadde obwo buviira ddala ku bwongo kibayita mental health obulwadde bw'obwongo obwo nga busimbuka okuva mu kubeera nti ovudde mu kifo mwe watondebwa okubeera
Kozi Katonda teyali mulalo kuteeka ba China najja ffe n'atuteeka wano. Waliwo ekintu abazungu kye bayita habitat, natural habitat. Era abazungu tebaagala nnyo zoo. Era zoo ezo batera ziyita conservation centers, bateeka basisirizaako. Baagala nnyo ekisolo ne kigenda kibeera Mukama we yakitondera okuba. Era waliwo ebisolo ebimu ku bye basinga okwegomba nga kyo bw'okijja mu kye bayita natural habitat kifiirawo. Say Ugandan gorillas, mountain gorilla. Yo tosobola giteeka mu zoo. Bw'ogijjayo ebwindi kiba kiwedde. So balina okuva yonna gye bavudde okujja wano okuzikola ki? Okuziraba. So ekyo naffe tetuli banjawulo nnyo kubanga Katonda yatonda amazika ago ye yatutonda. So buli lw'okyusa n'odda mu mbeera jjukira ekitu driving ennyo genda eri kutera kubeera kwegomba kukoppa na kwagala bulamu ng'obwabali. Wow. Kiva mu damage eyo gye baatukola okutulaga nti obulamu bwaffe si bwa kitalo tebugwanidde. Nti obwabwe tulina okubeera nabo bwe bugwanidde. Kati bw'otuukayo wabeerawo kye nandiyise reality check. Otuuka n'ogamba nti kino bulijjo kye neegomba kino kye kitegeeza okubeera omugagga nti otunda ennaku ze ez'obulamu ez'omwaka zonna ne bakuddizaako ennaku 3 nti zeezizo. Kino kye kitegeeza nti nina okuzuukuka buli ku makya ku ssaawa 12 oba nkooyo oba omutwe gunnuma oba kikyogenda ku mulimu oba omulizira guyiika. Kino kye kitegeeza okubeera omuddu. N'olyoka otandika okujjukiramu ebyeka nti akasana nabeeranga awo ne kaaka, ab'eŋŋanda ne bajja ne bambuuzaako, nabeeranga awo ne ndya ku ffene kwe siguze agudde obugi okuva ku muti. N'olyoka otegeera ekintu ekya capitalism, obulamu obw'ettunzi kye butegeeza nti buli kimu kiri transactional kya ssente. Bw'otakola ofa. Tobeera na ssente ziteeka muliro mu nnyumba, kukuma kyoto kibugumya nnyumba. Kyokka ate bwe gwaka era ofa bw'oba tolina ssente zigenda kuleeta amasannyalaze gagenda kukuulinga kifo. N'olyoka wenna ostrippingibwa ogibwako buli Mukama kye yakuwa mu butonde. Kati mu process eyo okkirira mpola mpola n'okkirira n'olwala n'ofuna kye tuyita homesickness n'oyingirira kye nandiyise depression, realization nti in the actual sense kye nnoonya kiri very artificial okusinga ku kye nnina. Kati obuzibu ogenda n'ova eno nga toli hinged. Ntera nnyo kigamba abafumbo nti senga takutuuzizza kojja takutuuzizza kyokka ne mu kanisa tokyagenda. Kati gwe obufumbo bw'obuvugira ku ki? What underpins your marriage? Koze ennono togiriiko. Kyokka n'abaana abajja n'ebintu byabwe ebya kyaki nabo tobaliiko obeesuulidde. Kati ogenda kusanga obuzibu kozi tolina reference. Kati kyekimu n'eri otuuse eri kye bandikwegombyeko tokirina. Tewenyumiriza mu kubeera musajja Muganda. Olulimi lwo toluwoogera tolumanyi. Abamu atuuka n'abeera nga n'okulwerabira yeekase alwerabire. Nga yeekase. Abantu beekaka ku Bulaaya. Osobola okwekaka okwerabira Oluganda. Ng'oli ku Bulaaya? Neweekaka? Neweekaka. Bwe n'ova kuno nga buli kikyo kyakutama gwe wennyini we. Ate oba alani omuntu agenda bannange kino kiyinza okundeetera obuzibu naye kankyogere. Omuntu agenda n'agulira ddala ebizigo nga bigenda mukyusa endabika gy'alabika Katonda gye yamukola ki yamutonderamu. It is a multi-billion industry. Naye otegeera obwongo bwe bulina okuba nga bwakyuka oba nga bwakwatibwamu gwe okulowooza nti okufaananako ng'omuzungu kyekyamaanyi. Kakati twaseeseetuka nnyo ne twerabira ebintu kati Mukama agenda na all year round. Kati mukasana ako okwaka oyinza okwetaaga melamine mu skin ojja kubeera oddugala okusobola okutangiza obulwadde bwa skin obwa kansa n'ebigenderako ebirala ensonga ze zaaba alina. Laba gwe bwojja n'ogamba Mukama olemba nina kubeera jamani. Nina kweruka.
nogenda onoonya ekitataganya enteekateeka ya Mukama noyeruka noga aha kakati wano ebiddirira gwe naye okyegedde kati gwe mu butuufu olowooza ye ng'omutonzi awulira atya waggulu eyo n'ebirala bwe bityo ebibira obulungi so okutwaliza awamu twasesetuka nnyo wali tuddeko wansi naawe noga nendabika nzize wakyamu ye Bulaaya anti ekyaffe kyalimu mission era olunaku lwennyini olwasooka ffe nga twakatuuka twatomera ebifo bingi n'ogenda waliwo kye bayita studio flat ffe nga tulowooza eyo kati studio music studio ne tukonkona ennyumba z'abantu ne tusanga enguudo nga kuliko studio road olw'okuba twali twagala okufuna we tuyisa platform to express kati mission wetyo we yali kufiira ddala ku day one so kyatuyamba nnyo obutagenda mu depression nyingi nnyo newankubadde era yatukwatirayo netukubirayo. Mwasoma ki? Okusoma kwaffe okuviira ddala wano nze nagenda mu performing arts muganda wange n'akola TV and media production ne tumala ne tukola public health ebyo byatuyamba okuggulawo ekitongole kyaffe ekyobwannakyewa Ganda Foundation then muganda wange n'abeera nga yali behind our storytelling media storytelling films zonna ebintu ebyo byonna yasoma TV production in London yasoma TV production in Middlesex wenyini. If people say nti nkibuuziza nnyo abantu anaddala abasama bambi abankyayiddeko wano mu ssama nkibuuziza nnyo abantu naye it's good nti ompadde ku gundi ez'enjawulo nti your brother yakola TV production gwe n'okola nakola both public health management nenkola ne profession practice. Kiki ekireetera abantu okulowooza nti buli muntu okujja e Bulaaya bw'atuuka ew'omuntu ayina musindika mugundi mu kujjanjaba oba mu kulabirira abantu? Eyo ansa nyangu nnyo. First of all tekiri eriffe. Governments ezo zibeera n'enteekateeka nti abantu abo tujja bawa visa naye tulina we twagala bagende. Tebakikugamba openly naye nga basetinga system nga mwenna gye mugenda okumalira. Olimba. Wabaawo enteekateeka bwe buli bwe nagambye obuddu bali organize bamanya mwenna gye muli gye babeetaaga okugenda. Kakati mu butagendayo obulamu obusanga nga buzibu nnyo era ebiseera ebisinga oyinza okulemwa era ne banno bonna bagamba oyo tayagala kukola yeewaggula naye nga looko baagitegeka dda wano ng'ofuna visa oli amanya nti omumuleke oyo malagamu waliwo abafuna visa noga nate sikisuubira nti naafuna kiba kiteeketeeke wabaawo vacuum naga kati muteeyoko kube mutadde we are doing bad mu healthcare sector oba mu nursing kati oli bwajja n'akulaga n'asaba visa naye ng'alina akakwate mu direction yeeyo musike bw'anaatuuka kuno kyagenda okusooka okukola ekitegedde nti otuukira wa batera kibuuza ekyo otuukira waani agenda okuwulira nga gy'otuukira healthcare waaka naga oyo ajja kukwata oli bagende bakole bwe batyo so kiba kiteeketeeke. Ekyokubiri ekiruubirirwa obwova kuno ekisinga okubeera nti kanyumidde nnyo nti omusajja agenda okuwa visa abeera bali very organized eri tebakola bintu by mistake kubanga nti Uganda tuyingizeyo abantu 1,000 megwe kyomanya kola 200 olunana lugenda lujja kusigala era tulwagala wali era mubagondeze kati kendeeza mu kubanoonya kendeeza mu kubakwata polisi baleke beetale byonna their buttons nga bola mix awo okumaliriza nga mwenna mu branch nga muyingira mental health mu branch nga mugwa mu health care mu branch nga we babaagala era ne mufuuka batuuze balungi nnyo ne babenyumirizaamu ennaku zino batuta mangu ennaku zino empapula bazigaba mangu kati bwe bagira nga babalaba bajjudde ogenda okulira ebintu by'ennaku zino bizibu nnyo tokyayingira gwe ng'olowooza nti gwe okinyumira nedda it's systematic yes naye ekyokubiri kyekyokunoonya kw'essente
nti buli ava kunaatuuka nga kiba kutumye kyonna okukola ekyangu ekiriwo kubanga gwe kiba kikuleese bulaya tekiba kirala okujjako kuwa kuki ku ssente so edda bakwatanga enjegere ne baziteeka mu bwongo mu bulago ne basibira ddala abantu nga babatwalira ku njegere basooka bayiga n'okubagula nga babagula buguzibu naye ekintu ekyo bagenda bakikyusa mpolampola ne batandika okulumba obwongo nti gwe kasitobera ng'oyise mu education system wano batono nnyo abeera tayagala gendako eri kati that is enslavement nti otandika okwegomba njagala okuvuga ku mmotoka njagala okuba obulamu bwo bwonna ne bubeera ngawo we buli focused naye ebintu bino byonna byewegomba biri foreign aba akusika bagita carrot and stick n'akusika n'ojja mpola bw'oti n'oyingira ewuwe n'akwenslaving era abantu bangi nnyo ebyo byeyogedde emyaka 3 ogibeerayo nga totegedde na kutegeera nti mbadde emyaka 3 baana era watuuka neerabira n'okubeera ewaabwe tebalina mutawaana n'okuziika bakuziikayo kye baba bakufunyemu kiba kibakolera ensi yaabwe tesobola kutambula nga tetuliiwo ensi yaabwe tesobola kutambula nga tebafunye ku birime ebiri mu nsi yaffe nga tetubawadde ku bya mu ttaka nga tetubayimiririddeewo tebasobola okubeera ffe tusobolera ddala bulungi okubeerawo nga tetubamanyi naye bo tebasobola kyekyabaleeta nga bazungu otunoonya naye ne batusiba obwongo they enslaved us kati ne tufuuka nti ate ffe abazungu bagenda babanoonya kyetutandikoze singa tebatukyankalanya bwongo so bajjajjaffe balwana okgenda naye kati ffe abasimba layini twetwale so wakijja mwe tulina okuyingirira kakati batujjayo ddeeri ne ssente tebakyateekamu mu maato tebatugulira tiketi byonna kati ffe ababyekolera n'otuuka n'okugoba ne bagoba gwe genda bamanyira okugamba nti kakati abantu wakati w'emyaka 2 na 3 tubawa bwasukkakaawo mumme visa doka empapula zange zonna zaali ntereevu gwe nga tomanyi nti wali ku myaka wewagwiridde neba negwa soso kinyola bwotyo era abaana bo banakitegeera kizibu kyekusike kizibu olina okubeera nga Francis olina okumpeera abaana bonna abo abanoonya visa abo wama waliwo omuntu golaba ali mwana ayagala genda mu America ayagala genda nedda nekibeera nga kigaana tulina gyolaga nyo oluusi bamala ne bakuta n'ogenda naye era omaliriza obatawaanyiza obeera burden ku health care yaabwe oyingira nti ate kati tulina omujjanjaba yafunye obulwadde bwe butya ebiseera bisinga balwawo olumukwano gwange ali Netherlands bamuyita Isma ndooza kyekyo yali ageza naye kyakitegererawo Isma yannyonnyola ekintu ekyo yaŋŋamba yagenda producer era bwe baali bamuwa ennyumba bamuwamu area nga mulimu production studios ez'ama TV Isma nangamba abasajja bali so systematic bategenoga production tetukyalinamu baana ono agambye wa production muteeka egundi ye walizi studio ajja kwekanga nga yagatayagala ng'akiyingidde so Isma yali mutuufu bulijjo neebuuza lwaki akayimba kemwayimba ne Radiant Weasel lwaki Weasel taliimu olina engeri gye wasooka kinnyonnyola naye njagala ku luno nkyefunire from the horse's mouth kakati oluyimba wagamba mwerabira okuteekamu paati ya Weasel naye oluyimba lufuluma lutya ng'oswaddujjayo ne muteekamu paati ya Weasel ekiro kyannema otegeera ku luyimba lwemwayimba Radiant Weasel ne the Twins ne Weasel taliiyo oluyimba olwo Weasel ne radio nkakasa Weasel bwe mba nimbye ononyamba nontereza nenti nkakasa nti dio yaffe yali kyakulabirako eri dio yaabwe because dio yaffe yasookawo ate ndowooza dios ezibadde successful mu music industry si ze nnyingi eziri awo ez'okulabirako si nnyingi kakati bwe bajja batutegeeza nti mwebali tubagamba tusisinkane naye nga baali bamuzaayo olunaku nga lumu okufuluma eggwanga
so tusisinkana bwe tusisinkana abaana balina obwangu, they were very talented. Naye ate gundi ne Weasel. Yes, but that is what people get wrong. Kati onkomyangawo ne nkubulira ku Duo bwekola abantu bangi ate kukomyawo mbawulira kukomyawo wano wenyini ojja kunkomyawo lumu nkubulire Duo bwekola naye abantu tebamanyi nti there is no radio without Weasel and there is no Weasel without radio and there would have never been a BET award nomination without the Duo effort. Ekyo tekiriyo naye mbozi ya lunaku lulala. Weasel olwokuba balina okufuluma the next day. Kati producer yaffe yali mu Jamaica bamuyita Calvin nga tawuliranga ku kiringanga omuntu bw'anayingira studio n'abojja kadongo kamu nga si Muganda oba nga si Musogo oba nga si Mumudde nga naye muzungu omusajja najja n'alyoka atandika okulambika kale bannange mbadde ntudde awo nga mbeera Weasel yakwata microphone okola introduction y'oluyimba omujamaika n'awunga naga kino tekisoboka namu mu kunyumirwa ennyo n'asevinga naga Weasel n'addamu namuga kati nedda nga tetunabakwata ku kuyimba tusooke tukole Weasel naggweyo. Weasel agenda okuyimba okuyingirira eza ekintu kyekola bam bam badadan bad omusajja n'awunga omujamaika kumbe tanyiza eki record. So he saves twali mu bwangu, they were flying back the next day. Radio kawandise olimba balusangawo nga twaluleyinga nti buli lwontunuulira dembesa ndozaze ali mu lead ya buli lwontunuulira n'agamba omujamaika soko mutinge gayo oyo ka radio ne kalyoka kalira amaaso gontunuuliza mama nenjeberera oluusi nendolobeza. I hadn't gone that far. Of the studio excitement nebeera nene nnyo ne katandika baby ndi ready now only ready soli nabbi mulavu bata ne mami bagamba ofu sit nabana ne katandika okuyiya naye ng'olwedde katusissedda nti twekubira nnyo ku Buganda era kaali kagenze nga kagamba nti nga kabaka wa Buganda bw'ayagala ab'e Buganda jakuma kyenkuga gye kaali kagenze just that he didn't develop it that way. Chakomao mu kuma kyenkugamba okwagala na bintu by'Abaganda bwe baleetera na monga. And we are done banange tugenda tuya video tujikoze tuti nedda tudduka banange ndoza tujja kutuka Kampala fe tukwate party ya fe mujiyate nemba. They flew off. Tuddayo enkeera mu studio ndoza balina mubire that time. Tugenda okukwata mu omusajja ategeka tugamba nti muwulirize nga yakwatako seconds ezasooka intro ya Weasel yokka. Oluyimba lutambula Weasel tumubuuza part naga yaddamu mu bintu byabwe eyo I can't believe what we did. I can't take it. Netumugamba gwe babo mikyande omuvubuka taliwo Kwalima to come back to studio. Namuga wa boloza nakulabya ali wali poloza bachindi ali wano kuntu. Uliwo musajja bantu senda ku Neverland. Namuga obategeera. Laga well we find another time to do it. Nemugamba producer yo gotwala yali atuddawo Calvin. Yali mu video. Yali mu Jamaica. Mu Jamaica. Nemugamba you're joking Calvin. I think we lost Weasel. Naga, well, yeah, maybe we get bounty on it. Katingagamo maybe tugende mu Jamaica tulete ba bounty nemugamba naye ate ne kamale kagamba naye fiirwe eri African Jamaican tebajja gituusa koze ba Jamaica twabalina oluyimba bwe tumali Weasel yakoma ku introduction omusajja n'akyamukana atanyiga record button going forward ate tugenda obbakubira obbagamba nti ate maybe wizaddemu nga nabweno fame ekuze nga bali busy babayita eno n'eno of course tebakitegeera bulungi twagezaako bannyonnyola era oluyimba lwali lugenda kufiira awo nene tugamba you know what Weasel dropping the intro ready ayimbye bulungi nnyo sikutta oluyimba luno no let's release it. Okay. So ready agenda okufanga much resolving bulungi ne ready agenda okufanga radio
Freddy agenda okufanga kizibu nnyo kya kwata red eye eyo naye ejja kubeera mboozi ya lunaku lulala kubanga omuntu bw'abeera very talented n'atabeera managed talent eyo n'etabeera managed etera okumutabukako ekutabukako yali y'amaanyi talent yali y'amaanyi bonna talent abaana bakuna abasinga talent hitting ceiling kitegedde babeera very talented naye olw'okuba nti balina we batuuka kati okuggulira ng'amaanyi mangi naye nga gafunye ekkomo ate abantu be bakolera nga badimandinga kitabula otandika okwewogomako mu bino ne weewogomako mu biri then nokyankalana so mulabirire nnyo abantu lwaki kisumbuwa nnyo abayimbi I've seen so many artists bambi nja kwogera ku London nja kwogera ku UK kubanga gy'obeera lwaki kisumbuwa nnyo abayimbi ava wano nga ali so talented naye bw'atuuka UK bw'ati taddamu kufulumya nnyimba ate nga studio gye ziri baproducer era nabo gye bali abavudde wano abalungi kiki ekireeta obuzibu awo kiddayo ku kiri okuyimba kwano kulimu laaka nyingi kulimu one hit wonder kulimu laaka nyingi as opposed to okubeera nti kugalamidde ku formula nti bw'okola bwoti ne bwoti ofuuka omuyimbi agenda okufuuka bwati ne bwati ekyo wano tekiriwo tetunnakulaakulana kutuuka ku ekyo okukikwanguyiza twagala okweyisa nga abayimbira mu top economies naye nga we are singing for one of the poorest economies in the world kitegedde kati gwe nibogezaako okwagala okukakasa nti oli wa kitalo wenkana n'omuyimbi ow'e Nigeria they are Africa's leading economy ekyo kitegeeza nti essente eziri disposable abantu ze balina ab'eggwanga eryo nnyingi okusobola okwetuusaako okunyumirwa okw'abayimbi kitegeera kati bw'oyimbira economy ng'eheyavula bw'oba oyimbira baba bakunyumirwa naye nga tebalina kyokka gwe ng'oyagala wegeraageranye ennyo ku oli omuyimbi omu Nigeria oba wegeraageranye nnyo ku oli omuyimbi omuki kati olina wootuka nga the cost of producing the cost of being an artist cannot be supported by the population by your audience kati awo akatogo wekajjira ate kati oyagala otuuse London continuing era otukira okugenda e London wano biba biweddeyo kiba kyaggwa dda okitegedde ng'ogezaako olaba kati oli muyimbi wa kitalo naye ng'oli reduced kuyimbira abantu mu maka gaabwe olina kubeera mu concert halls you're a superstar kitegedde naye nga you a party singer okitegedde oyimba ku bukolokolo kubatiza kwanjula nga wobeera nye omuyimbi oyo yandyagadde okubeera nga buli weekend wano I don't know whether the economy was doing great naye abayimbi twalina batono twabeerangako n'omuyimbi gwe bayita Jimmy Katumba nga buli Friday Saturday Sunday abeera ne production musicals ku theatre bagitanga Excelasia ku National Theatre bagitanga Theatre Excelasia yaliwo eyo bajja kubuulira abantu naye nga akuba Friday Saturday Sunday full house wano omuyimbi kaakano leero akikola omulundi gumu omwaka n'akolayo kasho n'akalanga nnyo ate ekitundu ku bantu ne kiyingirira bwereere so waliwo okwerimba nti we are one of the poorest nations in the world sisobola kukuba ndongo yange yanzize era ndani nensigala nga nkuba ng'okuba eno oba tosobola kuba bali balina system bwe baba bakutadde ate gwe bakutadde eno ate gwe oyagala kutagalira eri kizibu ne bw'oyagala ennyo ekigambo system tiraka omuntu bw'akisoma like akisoma busomi naye omuzungu alina kye bayita system ye kuteekawo olina okuba yeyo gy'oyogerako defying it is one of the hardest things kyekitwisa kale oyagala kuyimba yimba no problem ojalanga kimanyi bulungi obwongo yabukutte dda keye yino kwetaaga ogenda okuyimba nga bwe bagezaako ne bagamba oyimbe ku bya keya ng'osobola obivuga n'okola hit naye okuyimba ku byana ebyeyagala mu Kampala wano obeera tosobola you can't connect you can't oba serebu bukomyawo obwe Uganda oba bukomyawo lwaki batusekerera nnyo nga tuzze mwe anti kakati lwaki abantu batusekerera nnyo nga tuzze olunalaba celebrity nga naye azze kuba kyeyo naga
Why is it so common? Kubanga ba celebrities mwetundanga abamalayo. Mwetundanga abali celebrated by functioning economies of the world's top economies. Nola ba celebrity of the in one of the poorest corners of the world. Nayo yagala kweyisanga Jay-Z. Ava in the best country in the world. Okuva in the best country in the world kitegeeza buli kinoomu bw'akola ayinayo $1,000 lw'asobola okuteeka ku muyimbi we. Gwe gy'ovudde abantu are just getting by less than $1 a day. Kyokka oyagala okulaga ensi nti abantu bano bakuwa $10. Kati no painting ekifaananyi ekyo. Kati abantu ne bakkiriza nti abo oyo akabi ne bakikuba baatoola. Kati ogenda okujja ng'oyavula okujja mu reality. Baku sectioning ku side eri abantu bagamba munnafu ate kiki. Ffe twali tumanyi ggwe wagira. Kati awe ekyo ekiva. Nolwaliro nnyodde obuntu. Onjogeze ebintu byandinde tino obuzibu. Kansuubire nti soogeddemu. Wallahi leero anko oŋŋambye ebintu. Era ogambye bw'onaakomawo tugenda kutandikira wa? Tujja kwogera ku Duo. Duo bwekola. Abantu tebakimanyira bafans nabawulira nnyo. Radio abadde wa kitalo nnyo. Radio abadde muyitirivu nnyo. Radio can only function because Weasel is there. And Weasel was only Weasel because radio was there. Ndi muzira mugagga kuba omuzira sewagudde waali. W'omukuulira mu system bye tukubye enkola as an artist biba bikomi. Ukitegedde. Abalala bagenda ne bakola solo careers n'eri Nigeria bawulira be watandise okwogera bali okubayomba entakera. So kizibu. You're only a success because your combined effort and kirimu no ne talent. Okubeera nti Mukama yakusobozesa okubeera nti osobola okukola n'omulala. Lwaki bapromota bammwe ab'e Bulaaya kati kanjoge ku London ng'ensi. Lwaki tebasobola kutegeka bayimbi nga mmwe abali e London? Kuba muli bangi. Anti kubanga tubamanyi. Kubanga tubamanyi. Kiki otegeeza ssebo? Nti tubamanyi kakati Alan. Tebasasula? Anedda. Si butasasula. Ne Alan bwe tubeera wano nondeta mu studio eno ng'omulimu gw'ongumanyi gwe guno. N'ofuluma ebweru wali n'oŋŋamba nti ate oyagala kuntegekera kivvulu. Nsobola okugaa naye Alan obukugu bwo buli mu studio yo. Nze ndowooza wandisigadde oba mu studio yo. Bambi abapromoters abasinga e London baba ba super fan. Kati bwabeera ne super fan nga bwe gambye nti bw'okola ennyo e London ofunayo koko busente. Bw'ofuna obusente obwo n'oyagala okuleeta omuyimbi wo osemberera omuyimbi wo gw'oyagala. Obeere nga gw'omusasula gw'omulina. Kati olw'okubeera nti kirimu ne London omuyimbi oyo n'omuleeta n'omusembeza. Naye nga the business sense of okutegeka togirina. Ekitegeera? Ng'obukugu bwo maybe buli mu care oba obulala maybe buli mu security oba obulala maybe buli mu saloon ng'obukugu bwe buli ng'ekyokutegeka kino you love it naye nga you're not talented, you're not skilled okitegeera okutegeka. So olw'okubeera nti tubamanyi tumanya nti ate tetugenda kudda ku internet tutandika okugamba laba wansuzizza ennyonyi yatulese yatutuuzizza wano nga nebyo byonna byakoze nnyo gwe ng'okayana mbu otudde mu economy gwani atatula mu economy. As in, who are you? Kitegedde? Getting on a flight is big in itself. Kitegedde? Kati ogamba kati gwoba tomumanyi oli nti mu butuufu yeekuttemu akusembeza omuhimbiremu era abamaliriza babasuuza mu madiiro gawe nga kyasobodde. Okitegedde? Kati bw'okitegeera okuva ku sayidi eyo kikwanguyira okumanya wa gy'ogenda n'essuubiri. Kubanga nze baŋŋamba mu abayimbi ate abali mu diaspora bapromota babaagala obbawa ku ssente naye mwekwatayo. Ate ziriwa nkugambye nkumanyi kabe kasinga ku mulimu tukola ffenna baatusasudde naye ne bakuwa ezange enzirina ezizo zitadde mu kivvulu. Kabe kasinge n'okuwola nkuwoza otegeke. Nkimanyi toyinza kumpa 2,000 zenjagala. Teziriiwo.
kabe kasinge nenkusasira kalale zempade Alan ave Kampala kati ezo weoze oluusi nga weoze nakunze kati bawulira obuzibu okukwata ssente oziwa gwabera naye waka kati bwobanga nezowadde Alan ozijje kunze bwe tukola ndi muyimbi right naye tukola ffenna you're with me Alan yontegeera nkutegeera bulungi nnyo Saalongo otuusa ombulidde oyaga kutegeka kivvulu naye teziwera onsabye nti omanye empaya ebbiri ngattirize ndeeta abayimbi okuva e Uganda ate gwe omungu ngamba nawe jangu ku stage kati nze mba nkubanje already so kino it's not the exact thing that happens naye ngezaako ku painting a picture ku painting a picture y'ebintu ebyo bibeera kubanga bambi nabo kye batugamba kirala bapromota kye mutugamba kirala olyakubuuza n'agamba Rabadaba ali UK musasula jjayi mega mwana Alan aba bayimbi bamwe numga gundi the trends we bali bawe twagalo Alan abayimbi bawano gwe tobamanyi data bamukyamu je wabanoga nange je mbanoga katozo okujja nompazo otalina ebiserebisiga weewaawo abamu balina support ate support esinga eveno mu companies ezinonyo okwenda osinga okufuna ba diaspora clientele so abo bapanyo okufuna mukuku support akatono babera mu connect center akasobola okubanga abategeka nebyo bikubya abantu ebigobe ne wabula ne ka event ko gamati London njagala kula ku bayimbi bali London bokka ekyo tekisoboka kubanga ne art yennyini muba musano senamwe mwennyini abayimbi muba temukyalina gondi wabula kyekyo nyonyodde wa Mary mu kusooka anajja atya kulabe nga mwabadde ku shift mwe n'ekiro oba ekirala agenda kugamba nti nina shift kwolwo tekibeera eri gombi oba ne bakamaabo okitegedde weewaawo oyinza okusaba off ne off eyo gyetaaga kuwummula tigenda ku stage kubuuka kati ogenda otuuka ku stage ng'oyimba miss kati ne promoter aba amanya amazima nti gundi oyo omukadde yamusuziza atudde ekitegeeje bano banne bajja muzibuwalira okusanyula kati awo oleetera omuntu okuva ekyaddondo ye ng'ali ku clean slate ate n'ekirala alanyulwe buli kyalaba kimukyamula ne bw'omuwaayo akatono kati akasiima kaba kakisabe waabwe omwana agenze basajja bange tumalize basajja bange bali batya bannange Michael Chris omulabakeeyo Michael ye breed y'abaana kati aba abaana pedigree Michael abakukuli abo okukuli banaye kukuli abaana abo bava kuno nga first of all abamu kubo batandikira na Mirembe Boys Choir abaana abo nga bayimbi ebyaddala va ku bino naye nga bwe nkugambye nti waliwo ekintu kye bagamba nti made for nti oyo yateekateekebwa okuyimbira ab'omu Katanga oyo yateekateekebwa kuyimbira abakungu kati abakungu bakuno beebuzaabuza nnyo yes abakungu bakuno bakyawa entertainment kati ne beekubira ennyo ku kusanyusibwa abayimbi abeewalala ne babeera nga tebatukonsuminga kati buli muntu eyategekebwa okuyimbira middle class ya Uganda ebiseera ebisinga talent emutawaanya nnyo kubanga bwajja okuyimba obulungi eri abantu ba wansi tebalina budde busobola mu digesting kiringanga kukwata chupa ya nairo n'ogiwa omuntu anywa kali kangule simaye wabuyita bungule you're wasting their time ayina akantu kanywa ne kamukuba eyo market siye ebyo bibia byo simanyi 1% bitwali tomala budde kitegedde kati mu Uganda tulina mu quality beer quality wines nenga consumers tewali kyenkugamba nti waliwo omuyimbi ajjayo nga yagumagumada agenda ajja kuyimba ku stage microphone ziveeko ebyuma bikole biki abalirize nga value ye yonna eri abalala babakwata mu magulu okitegedde olina okwefungula ennyo abantu okusobola okuwulira nti oyimbye kati waliwo abatakisobola
ng'entendekebwa gye baatendekebwa kukwata gita n'atula n'ayimba tena owulira byayimba abo tebalina market. Banaye kukulisi baile kukulisi mune Michael ye bambi ndozo olusi nesi jankola na nemula abambi bano bali very busy bali taken up by bali na callings endala omuntu oba watendekebwa bulungi kyangu nnyo kyakola kye bayita transferable skills n'ogenda gye bakutegeera gye bakwagala kyovola banga bukyanga gye London kyangu kyakunsa kunda bawa ne Uganda naye London tasobola. Nice kulaba nkwe London. Era ngenda kuuza nga concert zaffe tojja legends tuba tukulinze tulabeko. Kakati mu kibuga kye kimu kyennyini. Ebiseera bisingayo mbeera mu Royal Regents. Beyonce abeerayo wali mu Otto. Kati ogenda mu. Ate ng'ebiseera bisinga ticket ya Beyonce eba cheaper ne ticket ya Royal Regents. Ate nga performance gye ngenda okufuna mu Otto. Tosina wogigerageranya na performance gyogenda kumpa mu Royal Regents. Quality of sound, quality of performance, quality of artistry. You supporting your fellow Ugandans. Anti awe tukigwira. Lwaki owagira mu ngeri etali empowering? Lwaki owagira omuntu nga takula tomukuza? Tujjeewo bwemba mutuwagira mutujjeewo mutusabe ati agenda mu Otto. Ku schedule kubeereko Friday this weekend Beyonce, next weekend Nava Grey, Juliana, Isaiah. Lwaki temukola product ensi gyeyinza okugula yonna ne bajja ne batuula ne ba nawe ne wenyumiriza nti leero Uganda fa abali mu kyabeeyi muko anko kitya katusigale ku Royal Regents awo. Okay. Tekina mtawana tutabeera ku Royal Regents ne ku Westili yawo okoze kyabulabe nnyo eri eggwanga lyo obutalyagaliza oli mukotogezi byonna bw'oba ddala mutufu tobirabye munsa mbirabye kiringa gamba naye basajja bange gamba wanema kindi waggulu waliwo akasaawe waggulu awo bw'oba bakayita kali ku military ku mesi kataka tekalimu muddo kinga gamba mwana gwe sigala ng'osambira ebya premiership biveeko ebyo biveeto bitodda namo byogera twegendere ku mesi oyinagane bwe mba ntandikidde ku mesi mpagire bagireko ngende nsambireko mu premiership nga ebive kyokoze wano okotogera eggwanga ddamba ne talenti yali bane mugende ku Otto kati kubiriza bano singa abateesiteesi b'ebivvulu batuula wansi ne bategeka nga bonna bali kukulumirirwa ggwanga so si kufuna oba kuwaanibwa kwa buli we yategeka yavimba niba bifunye mwana tunageza okulanga abategesa abamu n'okuwasaba wasakuba ekintu kimu business is booming no oguka gyogenda okitegeera kuba ogenda nobeera omwana omwetaaga tetetoka naye bwenkolayo omutwalo gwange ogwaba shift mmeka n'obalabalamu ye shift kati ziba mmeka awo wiiki omuntu akoze obulungi akola 2,000 mu wiiki 5 obeera n'omutwalo bw'ogulako tiketi ey'ebbiri n'osigaza 8 n'omuwaako 4 Royal Regents n'ogiwaako deposit n'olanga omwana abajjawo ekiwero okiraba olajemba naye kakati g'okiraba nti mba sitegeka kivulu ekivulu mba nkitegeka wange waka ate bwana tude kikuba nkotobala nnyo bagagga nedda ekikulu kakati bagenda kunkubira alani gwokola obubi business yaffe emboozi gye tunyumya gijje mu bagagga bo bali abagagga bo sibe bakola nedda bali balala sebenjogerako bantu asha abagagga bo bagambikikako badde manyizisebo oli kubakama baffe nsobola okukikola ekyo bali bakama baffe bamanyi tojja kuddamu fulayo kasho abo baveeko kati njogera ku bano bapukamingi bali gwawuliddeyo omugagga yenna DJ Maka nkutumiddeko nnyo musajja wange eyo Mark Pro bebamu kuba tulabaga ku Ntebe Road olimba musajja wange Maka gyali bulungi pata otera okugendayokko ewa Maka White Party a white party ate toteka ka white party awo tampitanga Max manyi lwaki nenga musajjawo
Fani. Hey. Sijali chochana chido mamukwa gowa negambira. Ate kito sifani Lirako. Watu otanga kuntebe road neno nao kuzi. Maka akulidde ddala. Maka akulidde ddala. Juzi namusanga okugulu kumenyese twali kunyonyi ate oba kiki. Maka mupate waiti pate wabayo taekwondo. Bokuba tai chi. Bega yes, Maka, big up to you. Big up to you. Yes. Sajja wange Richmond nkutumiddeko nnyo. Oh, Richmond yoyo nze kyensinga okumumanyako. Richmond tasibye kaviri kabakyala ne bakasiba. Richmond. Era mukyala wange yabeera yagendanga. Nze simukwatirizangako ng'asiba. Era nakimugamba ne mga Richmond. Nze nga sikwatirizangako. Bw'ebirala by'omumanyimu bibyo. Nze nkugambye nze kyemutegeeramu. Kyekyo takasibye ne bakola ki? Ne basiba kaviri. Sajja wange Jaffa. Era simanyi lwaki Richmond toyina saluni nnene Uganda. Kotogedde nnyo industry y'ebyenviiri mu Uganda. Musajja waani omulala toluwaawo kikikyo. Jaffa. Jaffa. Oyo Jaffa. Era nabo omulala nti mwemu ku video zaffe omulaba. Namusajja muto ddala. Jaffa tutambulidde ddala olugendo luwanvu nnyo ffenna. Ebulaya eyo. Basajja beetowaze nnyo. Nyinza kiyita pedigree ali very very grounded. Naye nze nsinga kumumanya mu bintu bya clearing, forwarding and freight. Amazima ge mangi tosobola kubanga akikuliddemu akitegeera ba delivering the gwanga mwe mugula ddi ennyonyi ya kago ya Salabedi. Kyenize muve mu eweza n'emyaka 5 muve mu bupangisa bunyonyi mpulira bo batawaanya mwogere n'abasajja kasita temuwagira biri mwogere n'abasajja babakkirize kwa sente ozirina sente muzirina mwe bajjafa abantu bazibawadde mugule ennyonyi ereeta emigugu gyabwe ate zaayo ebyettunzi ebyabana Uganda ebungereza nze obwe bubaka bwange eri Jaffa n'ekitongole kya Salabedi. Nga tumaliriza oyina eddakiika 3 okwogera nga gwe omuntu entertainment mu ggwanga erya Bungereza muwangaalira n'ebyentertainment yonna kumpi okutandika okunyinyiitira ennyo mu Bungereza obaddewo bimuli ki by'oyinza okuwa omwami Sengo Promotions? Sengo Promotions musanji wange. Sengo ye muntu eyali avuddeyo yeeweeyo okusitula okuyimba kwa wano era yateekayo ettaffaali ddene. Ye muntu yekka eyeesaddaaka okutegeka mu kifo okumala weekends 3 nga alina abantu 35,000 mu Stratford Rex. What? Tekigenda kuddamu kubaawo. Ebiseera ebyo entegeka yalinga nnungi. Musanji wange nayagala ave ku Stratford Rex akitwala ewuwe wali ku 19A. Omugugu weetikka munene era sacrifices zo zaali nnyingi. Simanyi oba abantu b'eggwanga lino bazitegeera oba balizitegeera. Era simanyi oba bo bonna bewakwata ku mikono ng'abayimbi nga tebalina bwe bali n'obawa okumanya ne weesaddaaka ne businesses zo zonna oba bajjukira. Era simanyi oba bakunoonyaako ne bakwebaza. Ntuusa okwebaza olw'okuteekawo omutindo ogwo gwe sisuubira nti gugenda kumenyebwa mu lifetime yaffe mu community. Naye ate era ntuusa okwebaza nti weebale kuzuukuka n'obadduka n'ogenda okola ebibyo. Bwe bali kunoonya nga baagala amagezi ku ngeri ki gye wakola ebintu bye wakola balijja, naye ate gensuubira nti tebagalina agajja wooli kubanga buli omu alowooza asobola nga tebeetegereza bwe wawangulira nawe waguzitowererwa. Nkwebaza olw'okwewaayo eri okuyimba kw'eggwanga lino era nkwebaza ettaffaali lye wateekako n'omukisa gwe wawa abayimbi abasinga kubanga okusooka okulinnya ennyonyi okwo
basobozesa ebigambo byange eri SIP musanji wange kijja kitya ekyo kireke mazima kale ebigambo ebisemba eri bafaani bonna naye onkoze bubi nnyo obutampaamu ku ddoboozi liriwa eryakayimba kange kayimba ki akakaba akabe fitina ab'emidomo ala n'eddoboozi eddoboozi oli by the way kankubuulire nze naawulidde ejo nabadde mu mmotoka nga nne mutabani wange nadde mplaying ennyimba zammwe back to back kane bano baboy kaba ayina amaloboozi amalungi waliwo olulimba nasimye like mukizi bwe mwali mukuba ngamba kaba wanika nnyo kwe kutufuula abaki abazira ba Buganda tebakitwitidde weereere eddoboozi nayise nali omuvubuka kati yafuuka musajja waliwo akasajjasajja bange kemanyi simanyi obakko kakola katya katukoze bingi nnyo wamma ddala otulemye ku kyalo waliwo oluno olugambo lwokyaluleeta ne luzunza ffe ku kyalo kale anga tulabye mama tunakola tutya okukwewala bannange gwe mudomo olimba kubanga oyogera bino ate noyogera biri inga tulabye yeffe tunakola tutya okukwewala mama bamidomo katugalirawo bagana mu mwimbi wange bana akaba kuyamberengi na binyewa musonyiwe naye omulundi oguddako unabadde papatika mu ngatto zosewo omuzira taata anko Dani yawanikanga nnyo olima nasinye balita batyo olima kwata kyenkugamba okwagala na bintu bya Luganda kuuma kyenkuwa dembesa naye ate waliwo ennyimba ze twayimba nga n'omusajja Alikiba Alikiba mwayolima na Alikiba sugenda lutoro kandabe kama na nini mapenzi wakati ni kuwaya nini zindola olondomanyi zindola kakati Alikiba yalimu zindola ya Alikiba ate nkubo kati ngwe n'okutuma yatotumanyi tuvaawo nazindola ndumanyi kati oyo Alikiba sije wakakushawishi baby girl oyo Alikiba nemweka mwali mugenda mutima gwa mwiza nyalala kyetwaliko ekyali kigendererwa nga tukimanyi twali tunoonya Buganda ono twali tetunoonya kweyongereeyo ne tuyimba Ani Bushoke Lisa mina kupenda mwali wekiroto kyali kinene nnyo Kamiri temwayimbako na Kamiri mu 2000 oba mwesatu oba mwena mwetaano Kamiri yali producer Kamiri gatugamba mumanyi ti nvudde Uganda naye sirina monitors bulungi mu matu mundeetere headphones eza Sennheiser nkube engoma ku laptop yange tumalirize tukwatagane taata tukyakulinze na guno gwaka taddanga tukula oluyimba olwo ne headphones zaffe zitudize ate Bobby temwakola Bega twagala nnyo he's such an amazing artist ate Bobby temukolanga Bobby anedda kati ate Bobby tetwakola Bobby tusisinkanye Bobby omuntu gwayi abantu bakola nabo twakola nabo naye for some reason tubadde nga turunningira ku parallels buli lwe twagadde okusisinkana yayagalako okujjako emu ku screenings zaffe ez'ekitiibwa kya Buganda ku National Theatre e Bungereza naye for some reason it didn't happen tetufunanga mukisa guse naye nga ate abantu batambula nabo kubanga Nubian Lee twali naye ekituufu ate nga Nubian Lee was a junior naye nga wetuyimbira wayimbira era ndoza Nubian Lee ali mu Nubian Squad ne ba OJP Omon John OJ kyati kati gwoyogerako soko mulinde kansoke njogere ku bano OJP Omon John Paul ne Buwembo Joseph
simanyi bwe yali yeeyita the bali beeyita ba Nubian Squad kati abo nga tuli nabo nnyo naye on the other hand on the other side of that waliyo Bobby nga naye atandika so Bobby n'atwala that Nubian who influence so you know dimensions endala twasisinkana naye nga wano physically nedda obadde ombuzani Ojje yalinga London Ojje the VJ VJ Ojje this is a very enterprising young man very enterprising young man jali akola alina sente nyingi nnyo Ojje ate sente ate tozi akwasa kanyawiro olumombo oyo gola namulaba wano twabera nawiro mu pocket ye namulaba wano ate nga ya mu bankroll Angela Angel ali awo promoter mchala naye mulungi nnyo bambi agabe sente Angela bulungi Angelina nkutumidde naye ngambira ku Ojje oyo kale ebigambo ebisemba tuve wano musajja wange ensimu ze nkutumiddeko nnyo mama's boy agambe kyamuleta mu kuyimba ffe Mama's boy we majogedde kikyamu Mumuyitani MC Moses Mama's boy akaba mangu that's such a pure soul he's soft kituufu ali soft muntu wa dini ne munjogera thank you for doing what you do kuyimbira ddala part time he's an interior designer when single mu bemwesanga kene kitikaye mukola y'oluyimba Cute is a little bro oyo Cute afulumya Jinkese nalina Twins Entertainment twagala tumuteke under the Twins Entertainment of course the wave took him away from us Cute is family we bobo kitwala tosobola nakungamba nti bwomusanga eyo Cute ideally mama wa Cute mama wange ne baganda ba Cute bantu bange byebyo bannange katubasibulya n'emboozi nnyingi zisobola kuggwayo naye mwe bayire thank you so much for coming you're welcome mwe bali kwambala ka black ako abo otuuke waka ngambira omukyala nti kigalo amen Alan Cruz asimye omukyala webale mnebyo byonna byoteekateeka alasiima webale byonna byebyo nno musire bulungi mwera Siraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.